Tukwebaza gwe wenna akyatwekumiddeko wano ku Lubalusewa TV. Tukwebaza byonna byokola ne werekereza n'osalawo osubscribing ku YouTube channel yaffe eya Lubalusewa TV. Ne ku page mwebali kubanga mutugoberera ku Facebook page yaffe eya Lubalusewa TV. Tuteeka mu ensimbi abasandise junior school bano nno nga bakugu mu kusomesa abaana basanga wali mu kirwanira ekawanda sako ne kawempe. Abateeka mu ensimbi abalabe ba Banti Properties nga bano bakugu mu ttaka basuubula sako n'okutunda ettaka. Ekyapa kyo kyaganirayo batuukirire basobola okukigoberako n'okifuna mu budde. Olunaku olwaleero tuli mu program Vumbula Matugga era nga tuddukiddeko ku kyalo Katalemwa. Katalemwa omanyi gye yava, omanyi abatuuze baawo. Tukuleetedde omutuuze ate nga mutaka. Azaaliddwa kuno, buli kimu akikoledde kuno. Asomedde wano, buli kimu kyonna kaabe taata we, maama we bonna baakuno. Agenda kuba atulambulira Katalemwa yeeki. Kitundu kikino kyavaawa ye kyali kitya myaka gy'enkaaga. Agenda kuba atubuulira buli kimu. Tukuleetedde Omutaka Namutete agenda kuba atubuulira buli kimu ekikwatagana ne Katalemwa. Tusense okulaba ku Lubalusewa TV. Nange sense okubasanga. Omuntu atulaba ayagala kumanya Katalemwa yani. Katalemwa muwanvu. Kubanza okuva mu 62 bendera ya Uganda warampa ey'omuzungu ekka nali wendi nga ndaba olwonvudde waggulu eri kaga mu 2 jjajjaffe paayi yalina pijo tibata agali abaana bano kamatwale bafune ebyafaayo ebyensi awo kutandise kati Katalemwa tabadde nnyo mwangu. Katalemwa ono mwenzaaliddwa mwenkulidde mwesomedde Matugga kubanga Katalemwa yakola omuluka gwe Matugga by'ebyalo 7 ebikola omuluka gwe Matugga. Akati Katalemwa mwenyumirizaamu nnyo nti lwaki byonna buli kantu akajja katambula mu Katalemwa mu Matugga kumbe ndowooza ngambi mu ggwanga lyonna mbadde byonna mbiraba bulungi nnyo era mbimanyi. Akati mpozi katono Katalemwa ono olabe wansinsa awo omubadde nga mwakava ku chorus mulinya akatunumba awo sebo ng'emmotoka yo ne webanga si kimpozi ngeze nako zino ez'amaanyi nga wejja kusuula awo tejja kujja eno tezaaliko nnyo nnyingi ng'enkuba nga yatonye tojja jjambusaawo we bamuyita nga ndugga alina ettima olwo tuli ku Katalemwa. Katalemwa ono ye ebyayo bingi naye mbadde njagala nambulwe kumpi wonna. Naye okusookera ddala mbadde njagala nsooke mbalabiko nti wano we tuli wenzaaliddwa bino bye bino. Kuba kati ninawo wano kati eno yali ennyumba y'abakadde bange eno. Wano we tuli wennyini naye yali wali nga bakulagirira nti awali ennyumba eyamwamba naye yatuuka neekoowa neetuuka ku sseeri. Neyettaka yali yamwamba. Neetuuka ku sseeri. Kati bwetuuka ku sseeri nange natuuka ne ngamba kati gwe kankoze wabbali. Nkakulage? Kati bwetuuka ku sseeri nojja ng'ogikyusakyusa. Nejjanga ngikyusa. Naye ng'eno yali teriiwo. Naye nga wano waliwo ataata. Waliwo ataata. Era nfuge nnyo okulaba ngenda nga ntereeza ebintu. Ng'okyusaawo. Ne mu ttaka. Ndaba ennyumba zizo mizigo kati. Ezo tezaaliwo. Zonna. Ozitaddewo. Ezo nze zitaddewo. Ezo tezaaliwo. N'eno gyendeko teyaliwo. Eyo yaliwo yali eyafu. Ettaka eyamwamba. Naye kati wentuuse lwakuba kati ekifaananyi byabisibi naye tujja kubifuna eri nagijjawo enteekawo endala nange nene yange mwe nali. Ng'olwo bw'obeera ku kkubo b'olagirira otya? Balagirira baba bati otuuka ku kiyumba ekyamwamba ekikadde. Taata teyalina linnya? Yali wadunuli ku musozi. Yali wadunuli ku musozi. Kati awo woobwe tutuze tutambula. Kati bwe tutambule ng'ensi egenda ekyuka ng'ekyuka. Nalina ebintu bingi ebyokukola. Nga tulina ekkanisa yaffe awo. Lweke wewe yagirabako kanisa eringa eguddeko n'olubege bweti. Biseera ebyo nali mumbira amatafaali wansi awo. Nendeeta ekirowoozo nga tulina ewa mukyala muganda we tusomera we tusabira ku saani. Nendeesa ekirowoozo naye nga kye tuba tukola. Kanteekewo amatafaali 15.
bano engulu eri ku busumba bajjanga batuwa binsambwe oba muli ekanisa ya miti waggulu luwembe neteekawo amataffaali 1,000 nemunanga omugenzi paji nateekawo 1,000 kati bwe twatuula muli tukola ekirowoozo kati katubumbire ddala awo amataffaali olwo kyali Katalemwa sitagenda olwo ng'osoma olwo ebiseera ebyo nali ntandise okukola ebintu byali si byanguze nga bwe banyumirizaamu nti kitange baatemula mutemule 68 naafa mu 69 munaku z'omwezi nga 14 nga bamutemuli ki baali baagala ggaali era baagitwala kati obuzibu bwe bwajjiraawo nze nava mwangu mu ssomero nga bwe mbala za lipooti eri nze awo nenkoma okusoma akati chance nejja mangu 74 eri yali 74 natandikirawo okukola mu East African Post Telecommunication ebiseera ebyo emirimu gyaliwo naye mbadde nkyakonyomezaamu katono bigambo bingi omanyi zempapula zentono naye ne tutandika okukola ekkanisa eyo olwo tuli mu kusama bwe teekawo amataffaali tutandika okubumba amataffaali ne tupima ekkanisa eyo ng'eri mu fuuti 240 naye neesooka neŋŋamba nti ng'ekkanisa tukoze nini enagenda naye kati ku ssaawa zino bateekateeka kugimenya kuba temala tekyamala kati weeri wabeerawo tents 2 oyo ye Katalemwa naye ng'ebiseera ebyo eno nze ndiyo omuntu ogwo twali abalenzi 4 naye abalenzi abo bo baali bansingako nze nali mbasingako okusoma imagine akoma mu kyamusanvu naye baali ndowooza tebasomerako ddala naye nga kikwewunza nga basajja bagezigezi kakati munnaye tugenda tutandika gavumenti eno nze naliyo naye nga ekkuba eri mwoyisiza motoka buli wa mukaaga n'essaani nkwata oluso nejambiya nensaawo ebisagazi nga bikola bwebi nga temulimanga ng'ekyalo ng'olina kwerwanako kubanga eno nze naliyo ng'omulenzi omusajja omukulu oba omulenzi ng'ate nze mpitamu enkya neggulu olwo ntakanka okusaawa ekkuba eryo naye nga muno muyitamu emmotoka ndowooza kumpi 3-4 zijja kunona musenyu pozi n'omusajja wali mu batolo yalina pijoti ye naye ng'oluguudo lukola bwe ruti erukwatira ddala nga bw'omanyi buno obugenda ku luzzi olwo tutandika Katalemwa naye kati omulaba watuuse Katalemwa omulungi security yali eti ebiseera ebyo security yali nnungi ng'abantu bakyalimu empisa kubanga ffe twali basajja bakyakazi nze nekyakala mangu banga nefunira obudde mangu sente olwava kusoma netandika okukola netandika okufuna siringi zange bina ng'okola mulimu ki nagambe natandikira mu East African Post and Telecommunication nga tutambuza layini z'amasimu naye nze nalinga kazo naye nga biri tebirina buzibu nakola emyezi ndowooza nga 8 ng'olwo omwezi bakwase neme twali tufuna siringi 405 naye twasookera ku 305 batwogeza 74 nga mukubendongo sente yali weeri nga sente weeri ezo nusu 10 nga kiyinza tokutuusa ate ku sizoni endala n'ofuna sente n'oba n'ofunye sente omwezi ne gugwa ng'okyali ku 10 ate nga nali musajja mulimi kubanga kino ekibanja kyaliko eka 9 nga nze nkirimu okuva wano paka wansi nga gwolima weka bali buli omuntu yali ayakwatadde ewuwe nze kati nga nnima n'enva eno n'eno nalina mukwano gwange sande ngali Matugga nga yajja n'atikka emmotoka ya lumonde naye nga sikuteeka mu nsawo wabula kupakira munwe ku munwe negenda ku mulumba muhoro emakerere ne bapima nandeetera vuukyaya olubiseera ebyo nga bayinza okuwaayo siringi nga mutwalo gumu n'ekitundu bubeebi naye ng'omutwalo mu biseera ebyo okuyita kintu kyakusaaba sya endongo mwagikubirawo Matugga mu pale mu valeba baali bagiyita valeba opposite Local yavaamu ne bagiyita best bay basooka giyita valeba omubisi ecupa olwo nga yammeka siringi 2 n'ekitundu n'olwokonywa siringi 4 kati ffe twasookera mu luguli ogucupa oguwanvu kati olaba ensingo kati zino amini mu 75 yasala ecupa eyo ne bagiyita mini naye nga eriku siringi ezo 4 n'olwokonywa omubisi n'ogenda ne nusu gaaga n'ojooga olwo tuli mu Matugga omutudigida ebyanamu ebirimu omudigida 78 first ball yes noba nga omukasuseewo nga nakakola emyaka egi sente nga diriwo
Naye Matugga waliwo ekineewuunyisa kati ekyasooka okuneewuunyisa mu Matugga kitya ng'ennyama mu katale ebeeramu lwa 6 na ssande ate banaagitema ani anaagigula lwa 6 na ssande ate olw'essaani nga yasuzeewo mulimu bucha mmeka ndowoozeemu eyakatwe nga yerimu naye kyaneewuunyisa nga batandisa okuleeta ennyama buli lunaku eŋamba kitundu kigenda kiro y'ennyama nga yasente mmeka ndowooza siringi ndowooza kubanga musanvu 74 Amini oyo yali musajja muzibu nnyo nga bw'agamba nti siringi 7 naye yongeramu emu mbookozo singa bino ebyaffe ebyamafuta nti nomwatundagage siringi era yali ku 7 naye Matugga okujjako ebyennyanja donga weebiri era ebyennyanja nga weebiri waliwo omwami twamuyitanga Kagege naye ng'aleeta buli lunaku mu biseera bye mwalyanga ffire nga ffe ffe basajja bano abaleetanga ebyennyanja okuva erwampanga nga ffe tugenda ne bakulu bange nali muto naye nga mbeera wali nga nkotta akaveera bwene nga buli agenda alamuza agula naye omusajja yankwatibwa lumu ekisa nagamba omulenzi oyo wakumpuuta eyo n'apa akawuuta weekati free bwerere agamba ndatunuulira ndyawo newombiisi nagamba muwe akawuuta akagenda ali ebintu nga birungi kati emmotoka ezo zayimirirangaawo ku mabanda kati woolaba stage eruweeru kati awo waliwo kavaale bwe wati naye nga ku mabanda wali ennyumba ezi eyazireete kapetrol station yako kakulu kaliwa ako koolaba akali ku mabanda eri saidi eno ku saidi ya gundi yezigenda eruweero kapetrol station yako kalinga katoto kakulu naye waggulu awo nga waliwo ennyumba emu emabanda nga kuliko ennyumba ezi 3 nnya waliwo nedala yali waggulugguluko omusajja oyo kitaawa muwanga Edbard eri mundaawo ye yali waali awo naye Matugga ng'olaba kati webookera enkoko awo na biki ezo zonna ennyumba mpya kati temwalinga mu nnyumba za mizigo kugamba ezo bamenye nga za ttaka nga mu maaso awo waliwo bukayinja mu maaso awo era nga webatundire ebyennyanja ebiseera ebyo Matugga ng'afaanana bwatyo gambe kanisa yebadde bagimenye kugijja mutaka banyumiriza ne wali okuzimba essomero eryo nkunyumiriza nga bwerivudde nga Matugga bwati bwafaanana kati olaba kyaki ey'abakristu weeri teyaliiwo nga basomera Kabunza nga wano kyeza amasomero walingawo Kabunza ne Lwadda ne Matugga essomero lyo lyaliwo naye ng'ekkanisa tebagirina nga ab'e Matugga basomera Kabunza ewali kyaki kati nabafuna embavu ne bakolawo akakanisa akatonotono kaali awo era nga katonotono kati laba kati ku saawa ziriwo enjogere kati parish namba oyo nno Matugga era nkunyumiza emboozi gye tuvudde nga bwe gyebuwulira kakati olwo tubadde mu byaddiini tubadde mu byessomero tubadde mu Katalemu kati nojja olengera mu byennyama nawo nkutambuzaayo ani yali ssentebe w'e Katalemu ebiseera yasookera ddala yali twasooka ne omwami oyo Fabi Musooke yalinga kuno naye ngaali waggulu awo kati tuba twakakomawo olutalo luwedde olutalo lwatutukosaamu nnyo lwatuzanya emabega nawe waliwo mu lutalo lwama ne muvaamu olutalo lwajulu lwa 8 olutalo lwatandika mu 8 naye nze gambe kuva 62 wendi kitegeeza ze 1957 Julayi nze nenzaaliwo oluwona otya mukama mulungi twafuna okumanyisibwa manye ebijje lya Katonda terigwayo mikwano gyaffe bajja ne batuwaamu idea Katonda yagamba kyemuba munkolera bali abawala nga basatu badduka ne bagenda mu kibuga ebyo kati wabeerawo munaabo omwe yabalabula kati mulina abantu bamwe Kye'Katalemwa eyo nti mugende mubagambe badduke nga badda mu kibuga tebadda mu kyalo era batulabula bwe tutyo naffe twadduka tuddawa mu kibuga twatandikira wattuba olwo okwatamu byokwatamu nodduka misinde najjamu akagaali kange kwolwo ne maama yali addusa avudde kiriwo ne bannanga abalala era nabagamba bwe nti jjamu kojjamu era ebintu byonna twabireka mu nnyumba tewawuliranga kubibwatuka nga bawulira ebintu by'entalo ate bwe nkuzaawo etabbo ebezze bwe nkuza ate mu lutalo
mbangu je ku mulamu gwaki olwo mudduse muddukira wa tudduka bamaze tugamba abaana bawala ne babaze okulabula abeewa bikirinya bigo nabo badduka badda mu kibuga naffe twadda mu kibuga naye ffe twayita wattubaawo kali woolaba police post erikubo twayambukira naye twasooka ntubeera ku wattubaawo kumala ng'ennaku twali twakatuukawo bwe tuti nga wayita n'ennaku ne wiiki teyawera nga litakimaze okumera Matugga bayiye amagye kati abo nga be mudduka oba nga be bakuumamu luto yasookera ddala nga tugenda okudduka wano byali bingi kubanga ajjukira bwe tuzze mu byensi yonna okutwalira wamu kubanga twasooka ne bakuba tanka owulira nti ku tanka awo era ekitanka ekyo baali bagenda kiziikawo abaesiku nga basimyewo n'ekinnya abakola ekkubo era ebimotoka byabwe ebigureeda bebyakisindikamu okukijja mu kkubo byanga kyafiira ddala kukolasi kwennyini ne bakisindikamu ne bakizeeti kati ekitanka ekyo empadde kanjabule kakati abatula baagala okumanya mba mulyanwa wange ali awo abuwenyire bamuyitanga ani yali awo kikomeko olwo nvudde mu post office ate nyingidde spear motors olwenze wawava muno yes ogenze mu motoka ngenze mu motoka akasimbi jikira okajja eno kalina kisha nga olwo bwennima bwenkola ng'obulamu bukunyumira waliwo wetubuuse nti obuuziza owona otya odduse kaakati bwe tudduka tulize ewattuba newattuba tetwalwawo kubanga olwo batandise okutambula litaaki emaze okumera Matugga batandise okutalaaga olwo banoonya buli kiramu neneyongerayo kawendo naye jjukira nti olutalo lwatandika okunyinyitirira mu 8 naye ate nze ewava muno ndikulya 81 nze emirimu nga sigyeguyiriza obusobozi nga nali mbulina era omwezi gw'omukaaga livu yange olwatuka bwe pap olwo wava muno ng'okola ki nali ku service inspection nga ndi ku girisingi tenkyusawo yo yes ne baddamu ne bampita 83 nali mwagazi nnyo eri n'omulimu gwali bunkoyezi wava muno nga kwase nemeka yali ampa siringi 750 sente nga nnyingi naye nga ndaba ntono kubanga nze sente si kyekyali ekizibu nze nalimanga wano nentikka ebintu byange ate nengenda nabyo ku ggaali nga zigenda okuwera saawa 2.3 ebintu ordering byenagenze nabyo tutta endebe ya lumondi siringi 2 ntutte emino gy'akasooli 3 siringi 3 ntutte akadomola k'omubisi siringi 10 olaba bwemaze okufuna kumpi sente musaala gwange eggaali ogigula mmeka olwo eggaali nagigula siringi era 3 odduka nayo nziruka nayo totya nti eggaali eno engeri gye yatisa kitange nange tenzitise eggaali eyo yanyamba nnyo mwattu kubanga yeyantambuzanga ku bintu byange kati ffe bwe tudduka wano twasooka tugendako wa Zakariya Bukenya ku 7 awo waliwo ekyuma kya buloka ate eyo bwe Zakariya ffe twali twamokerako ku matafaali mabegako eri kaakati awo ne tukolawo ebbanga bwe tukolawo ebbanga olwo tuli mu luswagu tuli mu lutalo olwo naye ngenda okulaba ngaera tikijja kumumalira neneyongerayo olwo nga musula wa odduka oyingira kawempe weyongerayo bwe twakolewa Zakariya twali tukyasula wattubaawo nga maaso eri nga munamalera awo tuddako mu valebba oyina akasente bamaama obalina waliwo akantu kano kenjagala sooke owona otya kati olwo bwe tumala okutuuka bwenzira ekawempe bwe ntuuka ekawempe olwo bwenva emulago nkomawo ekawempe kawempe nali nasulamu 75 76 77 bwe mala okufuna akagaali kange nendaba nti okuva wano genda mu Australia nga ndaba kyangu nekusotawo akagaali ensimbo nenkomawo wano nakati bwe nkomawo wano akonkozesa wona otya ebimu bibuukabuuka naye kati owona otya kati wali bwe nkomawo nenzira ekawempe nali napangisa kati awo maama bwe nali mpangisako mukyala nakati nga bwokomyewo nti nja kuwa ennyumba yeeyo yennyini naye sooka obeerako mweri emmanga okumalamu akabanga nono lwavaamu n'agimpa naye nawo olwali okudda ekawempe bwe tuti emundu neseka ng'ogiwulira bulizi mu matu gamba najjanga n'okujja nze najja ng'oduleka eyo yali muto ffe twajjanga mu swagu nga tujje tunoonyeyo ebintu tunoonye ssente nga mulwevuga osigala ojabuzi
nga tubayitako nga bagamba watu ya tontoni nga lete bamanyi nti twali twave eno naye musirikale omu yabuuza naye mumanya mutya nti mwenge olunsubula mwenge muganda biseeri agale mumanya mutya bwati bwe tuleeta omuwemba guno tubali ennaku tumanya nti ajja kusobola bweziti mutaka gumala mbwe buti naye nawe esaawa yatuuka ng'ebintu bikaayi nga lende tetukyajja abasajja batuuka Matugga olwo nabo bayingidde bano basajja ba Museveni bagobyewo bali kaakati ne batuuka ne babagamba nti kyemuba mukola temuddamu kuyita mu basajja abo kubanga eno ttaamu egenda olwo binyinyitidde bibi twayita ku lwa mu kiti Mpereerwe Kawempe oluseererezi kuggwako kuba tokyadda kukima mmereyo kati esaawa yatuuka obwongo nga budde kikanze bukyuka siremera ku kimu kati mu biseera ebyo waliwo olwo baatukwatako baatuyoola kuno nemanya nti kati kiwedde kubanga ffe badde banoonya baali babakuba tageti ne bakuba ofu tageti mubaali babanoonyeza ki twagwa bugwi mwambusi abasajja ne batuyoola ne basooka bakalakatanza emiggo ne munnange Kato Mugenzi yempulira Pandagaali eri yali Pandagaali kuliko wali kufa Pandagaali nabyo byali kufa naye kuliko wali kubayita okufa byebyogambye wawona otya ako nako kakirungi kankakuleeteremu kaakati Katonda agenda bamaze okutukuba emigga oba tulinga ng'otwali batwala kuno abantu 8 ne batwala ku ditaki y'Ekawanda ate si ye Matugga tuba twakalinnya bwe tuti ate ne tusanga ekibinja ekirala kiwondera bano omanye nti ne tuguluba enkuba yatonnya yetukubira tutuuse ku ditaki kini basoose batukalakasa enjiri egyabwe bakuba kabina naye waliwo tabu yatuukuba nakwatayo nakwatayo nga tobaga nti balenze ndi musajja mukulu mukubanga abakuba omwana era ekyo nyinza okugamba nti obukulu buboomya tu n'ekyo kyamponya bitya nga bw'olabiriko dio zino bwenzibalaze nalina ebiwandiiko byange nga mbirina mu nsawo nalina omusajja bamwyitanga CID Mukodo yali ku police post ye Maganju nagamba ndemwe mutambula nnyo naye muyinza okufuna ebizibu ebyo mpozi malayika zimuyitamu nalina ebbaluwa ya CID Maganju police post ya Mukodo mweri nali nkyakozesa identity card ya Superior Motors ngiina bwe twatuuka Kawempe twakyusa tikiti z'emisolo ne tufuna ezeeri nga nzirina kubanga eri ng'olina kufuna 3 ebyo ndowooza bikwataganya bwe biti bimponya kakati akawungeeza ako batukutte batuggalidde baakyaggwa abalala ne babaza eno abalala ne babaza eno kati mwalimu omusajja mukulu bw'ati agamba naye baana bange basooka ne tusiriikirira naye nga omanyo ettaka lino twakala ne tukunkumuka enfuufu ng'akatuumu nga engeri gye batuvulunguza mu ttaka muli bwetu biringita amunani olwo tuli mu Matugga tuli mu ntalo tuli mu Katalemwa tuli mu Matugga kaakati munnaani namala okutukyagguwa sajja oli yali mukulu bamukote yalimu asooka tulekamu eddakiika nga 45 n'agamba naye mba mukola mugalamire ku sementi oyo bugazi emigga egyo gisooke gikakkane era batwalize bwe nasooka nenkikola n'agamba ti munaabeeko ne mu maaso batukalira ffe mu kanaabiro nga mulimu amazzi kata munaabeeko ne mu maaso oba ne bwona oba ofudde efeesi yo babe nga bagiraba nzira nakikola mu bangu naye akawungeeza ako waaliwo akabuguutano nga baagala yakasente ne babuuza temulina muntu n'omu wano gwe mumanyi nze nali munina gwe mmanyi konze waliwo Haji Mukodo Maji oli Mukodo waliwo omwami bamuyita erinnya lyerabidde ayinza okubataasa munange bwe bajja amaze okwogera na osi manya bano yali poliisi omukulu manya gundi walitaki omukulu ayagalayo omutwalo kati ng'ekibakwasa ki babavunaana ki nti kutambula nnyo yeekera banoonya bayeekera nga mubafaanana
ate munango kukakkana twagenda 8 abasatu kuolubo tebalusukka ekiro ekyo basigalawo ate basigalawo nga babajjemu babakuba ebyasi olaba awo Kirinya Bigongo linya bo babakuba ebyasi era omulambo gwa Kato kubanga gwe bakubanga ebyasi n'omutwe bagutemako kati omutwe olaba ka Junction yako ligenda Kirinya Bigongo lino mujjeeno liri yambuka awo akasaawa waliwo akasaawa awo omutwe gwa Kato wawo embawo zakukulwa nezikuteeka bagenda okutulaba bati bwe bakusanga oli muyeekera balina okukuba ebyasi bamale bakutemera okutemuka kugambe baliwe babakola ng'olufu lukyalimu munda namalayo ennaku ezi naye olwo baali bana Kato bamutadde yehawe waliwe gambire okubataasa kati Kato oli yawaayo omutwalo oli yennyini omukulu namukwata ku mukono onoosobola okudda ewammwe n'agenda bw'agenda laba ate bwakoma wano n'eggaali nebagandi gunawo amusajja ate akomyewo ati ne bamulumba n'abawa ssente era endala ne bamuta n'akoma Kato guli ayammanyi kizza emboozi tewagimanya naye ndowooza mpanvu kaakati naffe banaffe abaali basigaye buli omu batandika omuta mu bipengere mu bitundutundu kati nange mwabiyitanga bipengere mu bitundutundu kati nange ne bakola ki ne bakuta koolwo batujjamu saawa nga 12 ez'okumakya ne batuza ate sayidi kati batuza sayidi ate ne batukomyawo bwe batukomyawo wano omusajja n'atugamu omusirikale n'agamba leo mita wacha nyinyi finally ndumanye bulungi ali abasajja bano bayinza okutuwacha nti yeyo katugenda baleka tujja kubata neŋŋamba balimba bane saawa yo ne bakuyoola ne bagenda bakukola kye baagala naye munange waliwo akasiriikirira awo essaawa zigenda okuwera 10 ez'olweggulu nempulya ebigattawo baali balina gye balaze mwambusi biki ng'ebigatto nga batuyita nga tufuluma wabwenze baali bankubye omukono guno gwenkolaze nga nasiba ekintu kino ntadde wano mu bulago bweni ngukwatira wano bweni basookera ku nze n'agamba Namutete wewe iko muntu ya achi kweli kitegeeza ki Namutete oli muntu wa mazima ddala leero tugenda kukuta naye bwe tuliddamu ne tukusanga Kye'Katalemwa gye twakujja ensingo tugenda kujawukanya n'obulago mpagamba sebo sijja kuddayo walina ki nalina akagaali ebintu byange byonna babimpadde akagaali ogenda okakwatako bakavugavugako nakakolawo kati nalina akatambulako wano wali ate ne bampita abampita si bano abasirikale kubannanga baali bannonye negamba nsooka ngamba we ng'eddoboozi likalamu okitegeeza maaso yinza okuba gasi walungi nemala nenyimirira kati oli najala kati togenda ka naye bw'otuuka eka manya gendeka naye bw'otuuka eka toyingira mu nyumba linda basooke bakuwole ki ufune ku ddagala onaabe kiza byavaddanga bw'oba ovudde mu kkomera olina okunaabako kati awo wali nti wawona otya olwonduwona kati bwe twadduka mu lutalo n'embeera ekawempeera nalina mikwano gyange be nali nabo twakolanga mu post office naye tali kugenda nabo mu bikyakaliro eti betutuuka eyo naye nange njagala kubeerako nammwe njagala kufuuka memba nakati bwe nfuuka memba eri ennaku 2 wayitawo wiiki emu banonda chairman nga gwe bakulonda ssentebe ne kawempe gwenyini eri wansi bayitangayo kali bayitayo Kiganda zone ffe twayitangayo mu kijaalu naye baali baagala kunno nga bona baganda Namutete neŋŋamba kunzi kati nze yadduka emisinde nga nze buzzikunu mu munoonyi wa buddamu ate muneesigamu naye nga bannanga baneesiga sekulimba nze mbadde wa mukisa tuddayo kuva lebba tuzze matu owono otya obulwadde kuba ssente wali oziina abakyalo obayina nakati wenjogerera muneebaza Katonda kubanga nze nkyakadde nnyo gongagembaza okukyakala nkyakadde okyakyakala oba wakomadde kati buba okyali mulamu lwaki tokyakalamu nze bweze kwera saawa era kyovola programu nze obwedda ntunulira ku saawa essaawa ebwenkere wamu emu oba onkoze bubi oba onkyusiza kati okyakyakala si kyakala sakyawo naye nga nvawuko ngenda kubanga nze nsiibo newenyweramu ddala edda mwanywanga chaimaani kati onywaki kati nze koyigo production
oli ku Eagle production kati kikwewunyisa Matugga mwembadde mwenkulidde olutwalo bwe lumala okuggwa ugambi ne wali ebigambo biwanvu naye eri bwe balumba pap